battles zitwawula ziwawula abawagizi ziyawula abayimbi ate nga tuli mu lutalo lwa kwegatta ekitegeera tetuba tukola organisation ez'enjawulo naye statement ze nakola the writers abantu abamu bakitwala like they blew it out of proportion ne bagamba I'm attacking Bebe and Chameleon. First of all, Bebe is one of my biggest supporters. I can never do anything to put him down. The statement yange yali egenda wa deputy speaker. Ti abasajja bano oba bano ba politician oba ba legislators tetubayita kubivulu just kujja kunyumirwa. Bajje betegereze ki ekigenda maaso. Balaba Bannayuganda engeri gye batusupportinga. Kati bo lwaki tebatusupportinga? Omwami oyo deputy speaker ali mu kifo eky'amaanyi. That means musajja w'amaanyi. That means musajja alina ssente. Naye kimalamu amaanyi okuba nti ekyokka teyajja mu kivulu ekyo. Endowooza gye yava nayo y'emu n'ebbajjo gye yandirowoozezza. Okitegeera nze njagala alowooza ebisukkulumu nga kyali. Musajja musukkulumu agambe nti bannaye gavumenti yessaawa otandika okuwagira music industry. Abannayuganda bali eno banyumirwa endongo y'abaana baffe naye ffe twesuliddeyo ki bwannagamba mututerewo embeera enatusobozesa omulimu gwaffe okuba nga guflowinga kubanga olaba already tugufunamu ssente nga tetulina sappooti yaabwe so watiifwe batuwagira kuba nabo baba bakifunamu emisolo bagifuna naffe eno ate nga tetunyigirizibwa naye okola show aba URA ne bajja bannange ne batandika okusaba listi eya buli muntu aperforminze n'essente z'omuwadde so that bamuggyako ki withdrawing tax. Sente ezo oluusi ziba nnyingi kubanga ffe music industry yaffe eri very expensive. Okitegeera tulina abaana abali talented ye tebalina abakwatako tewali abayambako singa oterawo structures nti omwana asobola okudevelopinga wano talent ye emusiko basobola omukubeera wano nga tebamusabye ssente tuwane no basobola omuwolayo ssente n'ashootinga video bw'afuna ssente n'akola ki n'azizaayo ebintu ebityo byalina ebinene ebisukkulumu ebyababajja bibalekere. Yes. Namwe ng'abayimbi temukoze kimala kulaga these people nti you need this support. Bo ne bajja ne beeronderawo kye bateekeddwa okukola. Baagala tukole ki? Baagala tugende mu parliament. Anti kati bwe tuba tuli united batuyambeko kubanga bo bantu bakulu bakulembeze batubulire ki ekyokukola other than taking sides. Okitegeera? Yes. Omwami oyo mwami deputy speaker muwanye ekitiibwa naye nze musaba akole ekisingakaawo engeri gyali faanu wa Ugandan music akole ekisingakaawo atulaba tulaajana abayimbi bayomba eno lwa copyright abayimbi abamu tebalina kumanya nti copyright already weeri okitegeera copyright weeri ekola bw'oba ng'omanyi okitegeera naye abayimbi abamu bamanyi nti oba copyright ebanaakera kumata ne basala etteeka simanyi nakumanya bo ebakirabamu naye copyright baregistaringa mu mateeka nti ono wakawo obeera ne apaha n'omugamba nze munnaye ogamba nti bino byona ye nabiregistaringa wano. That is why you have to register yourself. Abayimbi abasinga tebalina ba publisher oli awo ogamba oyagala copyright oyagala royalties naye tolina publisher g'okola naye kasookola oluyimba n'oteeka ku YouTube ne ku iTunes ng'omaze tolina publisher collectingira ki tolina organization ya performing royalties organization gy'oli affiliated to ebyo ebintu abayimbi balina okuyiga okitegeera si nti bajjakera kuba bagambe copyright yiino wano nze sente zange royalties zange nzifuna ate si nti kyakatala nti olina okubeera registered under UPRS nedda performance royalty organizations nyingi nnyo mu nsi eno kati nze ndi registered under IMRO eri Ireland Irish whatever okitegeera royalties zange nzifuna publisher wange ye Swans Avenue gwe muyimbi ali eyo gwani Alien Skin gwe ani omulala abayimbi abali abato ani publisher okitegeera ani akudistributingira music oba gwe wokera ku machano omuteeka ku YouTube ngolooza kiwedde so twetaaga sensitization yeyo. Mwe ng'abayimbi abavuddeyokko ne mumanya ebintu bino nammwe mwennyini mwesuddeyo gwa nagamba okuyamba bano abaana naye ate omusango n'ogussa ku gavumenti oba abantu abali mu position mwe nammwe lwaki temuvaayo ne muyambako so that these kids nabo bamanyi kigenda mu maaso. Kyekyo lwaki nayogedde ne ttiimu yange tukolewo podcast ng'eyogera ku bintu bino eno njagala yogere ku bintu bingi ekintu nga semi-live abantu abamu balowooza semi-live bintu byaki byabalema but semi-live
is the most complicated set to perform. Okitegera abayimbi abamu abana bakabira copyright baperforminga kati ayinza okuba hit song n'aperforminga buli wamu naye n'omubuuza wali okeddeko ku makya ekifo ekyo oba performance n'obawa set list yo basobole okucollectinga royalties zo n'akubuuza n'okubuuza set list yeki kubanga kati ekifo nga kineno kisasula license kina license ya budget blanket license ekikiriza okuba music okuva mu nsi yonna. That means nze bwe performinga wano n'empawa set list yange the nyimba ze performance nga basubmittinga ewa pros performing royalty organization nga bampa royalties zange. So kati nange ni muyimbi sinaba kubeera nnyo so much in this industry nakabeeramu ngena mu mwaka gwakuna tuli mu 3 so nange kati ngezaako bugezi okutandika okwogera ku bintu bino. Actually mbadde sibalina kumanya nti ebintu bino abayimbi abasinga tetubimanyi nange ebimu era njiga biyige okitegeera. So tulina okuyiga gavumenti bwaneno weina okujja negamba naye abantu baffe tebamanyi abaami abali mu UPRS tebatuyigiriza batudde butuzi beesuliddeyo gwanagamba bo bakakasa sente ozitaz claiminga nga bazikola ki bazitwala. Tulina abasongwriter bangi tebali registered ye kasawandiika oluyimba kati sente zeezo bwe zijja buzzi mu performance baziwa ani ono omuyimbi yaluyimba nga sente zazirya ate nga millions ezo wandizeeriridde okitegera akasente kako wandika eriridde. Executive captions bakomezaawo Zubeda Byantalo mu muzannyo namukwakula The Resettlement battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe n'omunigeria Ken Eric's Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakura. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda Byantalo, Kaima Shafiq, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babali, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment Dembe Distributors Radio 4 UNCC NCF Mimi's Glamour Palace ECOP Enakazibwa Effects Design Sphere Rashida Veils and Makeup Spark TV Mwenya Dental Clinic Mengo Blood Bank UWEC Grow Project Sula Motors ne Rwanda Air. Bitambudde bitya kubanga twagala kumanya bitambudde bitya byongeri bando tambuzamu yo album okutuuka kati. Yeah, the reception ebadde nnungi abantu babadde nice, they received the music. I'm so excited. I can't wait for the rest of the world okuwulirako Kwene Ndongo. Yes, Sankopa the album Azawi. Yes, we are back. Ani bantu kyabasinza okuyambako mu album eno ng'okola? Okusingira ddala aba artists bannange Elijah Kitaka, Bentol, Sauti Soul, babadde nange, Mike Ihura, the producers bannange, they have been so much on my side. Okusingira ddala Banga Boy, oyo omuvubuka twakolanga naye ekiro buli lunaku nga tukola ekiro nga tuyingira studio ssaawa emu oba ssaawa 12 ez'oregulo nga tuvaamu ssaawa emu buli lunaku for like a period of like 6 months nga tukikola. So big up on yourself Banga Boy, acting, producer wa Kabyoyo, like a producer omu ku bakyasinze wano mu Uganda, clean sound, good music. Yes, ne Groovy World from Ghana. Kwegamba ne timu yange yennyini ebadde ku side yange. It has been like a great team effort to make sure the album Sankofa, finally finished and ready for the public to consume. Yeah. Yeah. Honestly, simanyi lwaki. Kubanga sinti nakiplanninga kya happeninga nga happenings nti obadde mu studio ono muyimbi najja ne mukola akayimba sinti nakitegekera kyajja buzi era abayimbi bannanga abayimbi be Uganda sagala balowooze nti sagala kukola nabo nze bw'ojja mu studio n'onsangamu tujja kukola oluyimba si byakwetegeka ebyange sagala nnyo twetegeke nnyo tuba tugenda okukola oluyimba manjagala
ekihappeninga in real time ne tulowoolezaawo in real time so bano abayimbi abanceekingangako ne bajjanga mu studio ne tukola ennyimba ffenna naye kyemanyi maaso eyo ng'akwataganyako ne bayimbi bannange ne tukaminga close tujja kukola ennyimba nabo. Ennyimba z'olina buli luyimba luyina story yalwo. Zino ennyimba zonna gwe wazituula wansi n'oziwandiikira nga tolinako muntu n'omu akuyambye. Ezimu naziwandiika nzeka, endala naziwandiika ne bayimbi bannange, ezala neziwandiika ne baproducer abamu n'akumbwako wanakudirectingamu wano. Kizibu nnyo okukola album n'ogiwandiika wekka, tekisoboka. Era yenna agezaako kikola abeera committinga suicide kuba nekikoleka ekisegera weetagako inspiration okuva mu bantu abalala osobole okuba n'akasavu kanyama mu album yo. Olinayo oluyimba ne Eddie Sina like a proper song, just nambakingako mu kayimba ke akamu. Kaiza nina kayimba ne Eddie Kenzo ku album eri enkadde seene empya taliiko kweri enkadde tunako akayimba bakayita nkucekere naye tetwaka promotinga ne kabeera awo nti abantu tebakamanya naye nina akayimba naye actually I'm very sorry kumanya ebintu bingi bigenda mu maaso obwongo nerabira but I have a song with Eddie Kenzo. So kweno album wamwerabidde oba teyabadde program? Sini namwerabidde buli omu yabadde busy. Eddie Kenzo abadde ku album yeeyo gye yali akola eya Blessings. Yes. So kati nga kizibu nnyo omufuna. Nange ate bwe natuula wansi ne ntandika okukola Sankofa the album. Nga kizibu nnyo okuwa ebintu ebulala obudde nga ndi obwongo buli ku kintu kimu album. Bano abayimbi abali international, yes, olina big management. Ani yabakonektingako? Kubeesibako, beera mu DM zaabwe, obeera n'omusirikayo n'atakuddamu, n'omuddamu, n'omuwana, n'omujubisa, bw'otyo bw'ofuna collaboration. Abamu akunoonya ne mukola, abamu olina munoonya n'ofuna ennamba era ne bakuwa enfu, olala ne bakuwa ennamu, olala n'atakuddamu. Okati mimbi nga Conscience kyali kizibu nnyo omufuna, kizibu nnyo, but olw'okuba ekyasinga okunyamba nti nakolako ka freestyle ye ku show yange yasooka ku Ross and Rhyme, akantu ako ne kagoyinga viral n'akalaba. So kati ndowooza bwe yagamba omuwala ono y'omu eyakuba kali kagundi nampa obudde n'akuba track eyo n'ansindikira lyrics ne tukola Summer Bay era tugenda mu shooting ngenda mukuddamu ate munoonye buto oba namusangawo wakuba buli kaseera abaada mu nsi ndala kola video eyo. Naye ng'osuula bakoze nabo banaakuwa videos nga bwe bakuwaddeko kale audio zo zibanyamba. Nina kukkiriza keeping like kukkiriza nti kijja kubeerawo. Ngenda gezaako kinagana buganji nja tujja gezaako tufaate gwe tunaafuna yenna nga tushootinga kimanyi byetaaga ssente naye tujazi Mukama gyatugabira. Abantu balowooza nti olakisinzeemuko ku kintu ky'ekivvulu tugambe nti zezimu ku activation zizo ezo promoting ekivvulu. Of course buli kyetukola going according to plan ekiraba so kati kapate kaolwaleero ka listening party baddemu ku ngeri gye nsobola okukola ki okujubisa ekivvulu ekigenda obeerawo in like I don't know in like a week from now or a week and a few days from now. So era kati ngenda kuddayo tandika okugenda door to door bannange tickets zino mutukuleeko obimanyi kutembeya ticket abantu bajje kole show nga abantu mwebali oleme kuswala. With the meaning of Sankofa nga bw'otunnyonnyodde, are you trying to put your past right to make your better future? Era kubanga nga bwe nabagambye nti nali stuck naye ate nga nina story nnyingi nnyo ez'okweyogerako nze ng'omuntu ebyafaayo byange ebintu bye mbaddemu omulaavu ne mu bintu ebirala nnyonyo ebirala eby'enjawulo. So nandula ne ngamba lwaki noonya story ewalala nga nze zennyini nze story gye neewandikako music n'atambula bw'atyo gye lwaki Sankofa is my history, my like journey from love yonna gye nvudde paka wano. Zino ennyimba ze wawandiise mulinamu olimba nga wali osuubira olina tuwandiikira muntu mulala naye n'omaliriza nga gwe olweyimbidde nga bwe kyali ku Kwinamino? Buli lulimba lwe nawandiika lwali lunakuva ku album. Ennyimba era ze mbadde nawandiika nga z'abantu balala tezijjize ku album.
Of course mulimu ezimu nga nali njagala zibeere ku album ene ngamba oluyimba olunyuma ng'omuntu omulala yakoze eki yaluyimbye so era tezazze ku album. In your statement there's where you say abakazi beetiririra okuwandiika tebagala kuwandiika and it got so touched mu audience wano wetubadde then ogamba abasajja bo bewaayo ne wakubadde bawandiika bya kisiru. That statement sinti abasajja bawandiika bya kisiru bonna abasajja kyembaagalako nti bekkiririzaamu abasajja balina confidence batambulirako ey'enjawulo nti ne waaba nti obola ojja kusanga omusajja ng'alina omukazi gwakwana kama naye n'omukazi anaamusobola naye nga ye akkiriza nti nze kaŋŋende abazaali bangobeko obugobi. So abakazi ebiseera ebisinga confidence yaffe eri so low tetwekkiririzaamu omuntu abeera awo n'otula naye n'akunyumiriza sore ennungi nga mukyala n'omugamba naye kimanyi olwompadde luyimba lulamba okitegeera. So abakyala bannange mutandika okwewandiikira bw'obeera ng'eyo wandiika ebigambo bye wansi kale oyinza okuba oyinza obutabiteeka melody obitwale wa right omulungi ogambe kali Dr. Brain nina story yange eno bweti njagala ekigambo kino okimbeerera okinteremu ne kino naawe obeera writer obeera like yes obeera nga ghost writer dani okubeerawo ng'olinze buli kaseera bakubire waliwo akayimba kano jangu okayimbe kyekirwaki abasajja po ne waba nga byawandiise si birungi alina confidence eyekugamba nti nakubye gwe tune soka ogiwuliremu n'omugamba naye wano wabuzeemu bona by the time you know it nga omutereezezza nga mukoze oluyimba olulungi so kyenjagala ku basajja balina confidence.